abafumbo mwekka nsaba muwulirize naawe wa planning ofumbirwa of course obyetaaga kubanga ebiseera ebimu twonoona oba destroyinga because no one warned us, no one told us. Netwefuula nti nali simanyi kale singa nategeera kale singa namanya. Naye singa nkugamba nti omwami wo buli bwakwegayirira okwegattako naawe kiyina engeri gye kyonoona mu relationship yammwe. Abakazi mulowooza nti kirungi nnyo omusajja okwegayirira nti mpaako n'akwegayira mbu n'akusaba n'akubeerako. Njagala owulire ebigambo byange bino bulungi nnyo n'obwegendereza. Omwami wo buli lwabeera ku sayidi y'okwegayirira gy'oli, omusajja omukwano oba omusajja kyatwala ng'omukwano kirimu kigambo kwezina. Tolaba nti nze neewuunya abasajja mugenda ne mugamba nti bw'ojja okwezina mu relationship omukazi kikyasobola oteeka ku mmeeza, naye ate bw'ojja okwezina mu relationship omukazi asobola survivinga, naye ate omusajja singa okwezina okugyamu mu equation ate tasobola survivinga kubanga naturally omusajja bw'atyo bwe yatondebwa. Naturally omusajja ayina immense desire y'okwezina, ayina obwagazi buyitirivu towards ensonga z'okwegatta compared ku mukazi. Kati buli bw'obeera n'omusajja mu mukwano oba buli bw'obeera n'omusajja mu relationship ne weesanga nti gwe bbaawo buli lunaku alina kwegayira bwegayirize mama naaki olwo n'omukuba omugongo, buli lunaku lw'omukuba omugongo njagala otegeere kino era okimanye bulungi nnyo, omuleetera okuwulira nga talina makulu, omuleetera okukwestioninga oba leka akyakusikiriza oba okyasikirizibwa gy'ali, omuleetera okuwulira nga aswala mu mutima. Ogenda keera ku makya ng'omusajja wo takyakusaba, olwo omukwano guggwawo kubanga ye okwezina kyatwala ng'omukwano. Omusajja buli bw'omuwa n'azina oba wamuwadde otya kimuwa essanyu ku mutima. Omusajja buli bw'omukkiriza okwegattako naawe kimuleetera okubeera ng'awulira bulungi era kimuleetera okuwulira nti ayagalwa kubanga bo bamanye nti okwezina oba omukazi yenna bw'akkiriza okwezina kimulaga nti he is desired. Ate nga abasajja kyekibawa assurance nti omwetaaga. Bino ebisigadde omusajja osobola bimukolera n'omuwa ekitiibwa n'okola otya naye n'otuuka mu kitanda nakkwatako n'omugamba nedda si leero, nakkwatako n'omugamba siri mu muudu, nakkwatako n'omugamba enkya, nakkwatako ne weekwasa obusongasonga oba ensongasonga ez'enjawulo gwe zoolobooza nti bw'oti ekintu kyo bw'olina okubeera ng'okivuga. Nkwakasa ebigambo byange bino ate era njagala owulirize bulungi. Omukwano ogwo omwami wo gwakulaga okwo okwegayirira kwayegayirira ne bw'aba talina kigendererwa kyenda agenda kufunayo omukyala asobola omukkakkanya. Omusajja ayima buli lunaku, ayima emirundi egisukka mu gumu, ayima emirundi egisukka mu 5, ayina obwetaavu bw'okuba nti yeegatta. Si kwagala kwe omukazi osobola okubeerawo nga teweegatta ng'olyokke nga tocomplaining nga tulina kizibu kyonna ekitali ku musajja. Kati gwe bw'oba olowooza nti ngenda kumupanishinga na kubeera nga mumma, ngenda kumubonereza na kubeera nga sikkiriza kukola by'ayagala oba nga simuwaako, oli kwebonereza wekka. Oyo omwami wo gw'olaba agenda keera ku makya oba bugenda keera ku makya abeere nga takyayina bwagazi gy'oli, abeere nga takyegomba kubeera naawe, abeere ng'awulira kati takyayagala, abadde initiating nga takya-initiating, abadde akusabiriza takyakusabiriza. Kati ate awo obuzibu omuva awo gwe ng'ositula enkundi. Lwaki olowooza aba withdrawinga? Omwami yenna withdrawinga kubanga aba ataddemu ekimala, ye aba awulira nti kyataddemu kimala. Kyokka atuuka ekiseera n'alaba nti ne bwe yeegayirira togenda kumuwa, ne bw'akusaba togenda kukkiriza kumuwa ky'ayagala. Ekivaamu ng'agamba omanyi kankite ng'akyesonyiwa ng'ekyakireka. Ekiva mu eyo embeera oba ekiva mu eyo ensonga bufumbo kwonooneka. Toleetera nga mwami wo, kankoogere nampola, toleeteranga mwami wo oba musajjawo oba musajjawo kubeera ng'akwegayira bwegayiriza. Newe muba muli mu relationship n'otandikawo ebisongasonga eby'okugamba nti nze omusajja sisobola kubeera nga nzikiriza okuba nga nkwatako nga bw'ayagala oba ng'akola bw'ati, mukwano gwange njagala owulirize era otegeere. Gy'okoma okumuddinayinga, gy'okoma okugaana okumukkiriza okubaako ky'akola oba okubaako ky'atuukako ng'ali nawe mu bufumbo oba ng'ali nawe mu relationship, agenda kukitwala nti tomwagala. Weewaawo njagala munkwate bulungi. Sitegeeza nti okuwaako omusajja kyekyokka ekigenda omuleetera okubeera nga ye akwesibako like it will tie him down on you, nedda. Tekigenda muleetera kwesibako.
tekigenda mulekera kulobooza nti nno kyekyo kyokka ky'olina okukola ne kiggwa. Other areas also matter a lot. Ekitiibwa, okuweebwa, okusaasirwa n'ebigenderako. But what tops it all kwe kubeera nga tomumma kasolo bw'aba ayagadde. Olw'okuba nti mwekubako, naye waliwo okuba nti omwami w'ayina obwagazi ayagadde. Omuyima guluma, omusajja ne yeezinga mu buliri ng'akulaba w'oli awo. Nga mu butuufu teyeetaaga nti akwetaaga oparticipating, nga yeetaaga okkirize agguse ky'ayagala. N'omulaga nti nze sijja kukola ki? Sijja kukkiriza. Togenda kuggusa by'oyagala. Bino bikyatalinga omusajja. Bimumenyaamenya ne bimukutula ne bimucrashinga n'abanga atakyalina yadde makulu mu bulamu. Naye nga bino byonna biva ku ki? Kubeera nti omwami wo bw'oba naye mu mukwano oba omwami wo bwe muba mu nsonga z'okubeera nga mugenda mu mukwano omumma oba nkitwale nti omukuba omugongo. Olaba omusajja omumma kasolo n'atabuka n'abanga ensolo. Asobola n'okukutta. Temwana n'alabako amawulire omukyala mukulu yali mukadde baali no bazeeyi ne bannange. Baali bazeeyi okumanya akasolo kagenda wala. Omuzeeyi yatta mukazi we mbw'amumma akasolo. Nga y'ensonga gyawo. Nga lwaki annyima. Nga lwaki aŋŋaana. Kati owulira obwo obwagazi desperation eyo omusajja gy'abeera nayo. Kati gwe gy'oli okutemparinga nayo. Oli kuzannyisa muliro. Gwe byolobooza nti nno omusajja gy'okoma okumulumya oba gy'okoma okugaana okumuwa gy'akoma okuyaayaana ng'ayagala omuwe. Kituufu gy'akoma okuyaayaana ng'ayagala omuwe. Kituufu gy'akoma okuyaayaana ng'ayagala abeereko naawe. Naye ate obuzibu bw'otamanyi bw'ogenda okwetuusaako oba bw'ogenda okuteekawo mu mbeera eyo kwe kubeera nti ogenda kwesanga ensonga zammwe ez'obufumbo oba relationship yammwe oba omukwano gwammwe oli kugusaanyaawo. Gy'emizannyo gye muzannya mugizannye bulungi. Naye bwe muzannya emizannyo egy'ekyana ekito nga mugizannya n'abantu abakulu abaakoowa emizannyo olinza obutamalaako. Ojja kunzika ng'ozze wa Senga Faith ng'oŋŋamba Senga Faith annange nina banyumizaako story y'omuwala eyajja nja gibanyumiza. Yagibanyumiza oba naaba bamaze okumpa olugyogerako katugiveeko. Siginyumyangako simanyi naye kale. Story Hub Luganda wabeera story zaffe tujja kuba turesuminga anytime soon okuteekayo stories empya. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Eno video oba audio woba ogiwuliridde eba evudde ku Senga Faith 256 YouTube channel yaffe. Duka mbiro osubscribing obeere ng'otwegattako. Mubeere bulungi mweraba temujja ng'oko. Yeah.